kwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde ku Bukedde ne Urban TV. Omulamuzi Kenneth Kakuru akuzikibwa olunaku olw'enkya olw'olunaku olwaleero emirimu gy'akoledde eggwanga lino gisiimiddwa kyokka Jero Kahindo Tafiire yennyamidde olw'abalamuzi ababapeeka okuwummula. Nze Ismail Nsubga katulabe ebikulu ebiri mu galeero. Ebikulu mu gabuutikidde. Genda mu Pride weekulakulanye kubanga bambi Pride kubeererawo in good and bad times. Pride Microfinance enkulaakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Okusabira omulamuzi Kenneth Kakuru Jeno Tafiire amutendereza alabudde ababapeeka okuwummula. Went to the bush not aware that I would retire. Tekisoboka okutwala ente ezikama. Okulwanyisa obubbi Bw'Ente Sembabule musanvu bakwatiddwa ababwenyigira mu bubakeeredde. Tuzeewo mayumba 10. Pulojekiti y'okulima ebinazi akakiiko akasibwawo kalambudde ettaka eririko okusika omuguwa tebakkaanyiza. Bano bola abamu balaalo.